Mawulire siige malungi ennyo side emu side endala gasanyu. Waliwo omubaka ow'ekibiina ki National Unity Platform kiyite NuP Asimatuse akabenjedde kabusa nga kanoko akabadde kazibu ddala nga kabadde kayinza n'okutwala ate oba oliawo obulambwe naye mukama mulungi side endala nti asobodde okubeera nga akasimatuka emmotoka ekika kya V8 esobodde okubeera nga yonna eggwawo nga bwogenda maaso n'okubeera ng'ogiraba naye information entono gye tusobodde okubeera nga tufuna gyenzize nsharingeko naawe bweri nkola yange video nkusabye egimpereka like bw'omaze okubeera ng'ogindayikingira kijiyambako okubeera nga ate etambula ku misinde gy'amaanyi bwetyo netuuka kwesa ekinomu etaaga okugifuna saako okugiwulira mukadde gwe atatweyungangako mu butongole nawe nkusabye subscribinga bw'oba omaze okusubscribinga kwata mu kaddo kajja mu kigambo personalize ukateeke mu kigambo all wegambira turn on that notification bell buli kimu ojja kuba okifuna bulungi ku simu ku kompyuta oba ku tab yawo wennyini ku mulimu ogwo amawulire we gagwirawo we tugenda maaso n'okuba nga tugakutuusaako kasita tuba nga tugakakasizza kaakati mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero waliwo akabenje mu lulimi oluganda ndoza ke bayita ddekabusa abadde kabusa kitegeeza ki naye ng'abaganda kyo bwe batyo bwe bakiteekawo akabenje akabeera akamanyi oba akabenje sinziggu katukirekaawo so akabenje kano kabaddewo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero mu katundu akamanyiddwa nga Bajja mu Bukulula era nga kiri mu disitulikiti y'e Kalungu emmotoka ekika kya V8 Toyota Land Cruiser namba UBA 437/B era nga ya Honorable Katabazi Francis Katongole ono nga ye mubaka omulonde owa Kalungu East era nga yingira parliament oba yalondebwa nga yesimbyewo mu kibiina ekya National Unity Platform aba kyosobola okubeera ng'oyita NuP. Yes, omugoba w'emmotoka ngero Esau yekka yalumiziddwa mu kabenje kano so nga abalala bonna bavuddemu nga balamu bulungi. So mukama mulungi nti nga omuntu asobodde okubeera nga abantu abalimu basobodde okubeera nga bavaamu nga balamu newankubadde dereva oba driver yasobodde okukosebwa ennyo naye ate era teyeraliikiriza nnyo asobodde naye okuba nga afuna obujjanjabi emmotoka yo wenjogerera Ewedewo. Mu bitonotono omubaka ono akabenje akafunye mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero wabula ate olunaku olw'eggulo emisana yasiibye mu kkooti era nga mu kkooti yabadde akyali mu kuwoza oba kuwera ennemba n'omusango gwa kompitita we bwe beesimbawo mu kalulu akamuleeta oba akamuyingiza palamenti ng'oli yaloopa omusango gw'ono okuba nti yakola ki yakwatamu mu buki mu bululu oba nti mu kubba obululu. So emisana babadde mu kkooti nga ali kuwoza ne kompitita we bwe bavuganya mu mbiranye yali ey'amaanyi nnyo mu Kalungu ku nsonga yaani agenda okukiikirira abantu baayo mu palamenti ate mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero bw'atyo n'asobola okuba nga agudde oba afunye akabenje ak'amaanyi. So mukama mulungi nti waali mulamu ne banne bwe babadde mu mmotoka and unfortunately emmotoka yo eweddewo n'ebyo bintu bikolwa bukolwa basobola okuddamu ne bafuna emmotoka endala. I think mukama mulungi ku side esinga okuba ey'amaanyi bino ebyokuba nti ekidduka kyonoonese ne injuries entonotono ezigudde kwono driver mpozi n'abantu ababadde mu manya akabenje kintu kizibu osobola okubeera ng'oli mulamu ennaku 3-2 ng'olinga ataafuna buvune bwonna naye ate mu nnaku endala eziddirira ate n'oba bubi nnyo naddala singa oba afuna akabenje n'otafunako kiwundu n'otafulumya musaayi ebiseera ebisinga kiba kyakabi oba kyabulabe nnyo obeera mbweraliikirivu buli budde oba omanye oba
omubiri waliwe wayinza okuttukate nga wasimbukidde mu jjiya. So mukama mulungi basobodde okubeera nga bawona. As of now ge gensobodde okubeera nga nkutuusaako agasingako kaawo singa tunaba twongedde okufuna ebifa sayidi zeeyo tujja kuba tujja tubibatuuseeko.